yenyigidde mu bikolwa eby'okuvvoola n'okutyoboola n'okulinnyirira ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda awamu n'Obwakabaka okutwaliza awamu, ng'omuvubuka ono gwe bayita Musana Ibrahim yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 17 February abakessi baffe aba crime intelligence. Ng'ono Musana Ibrahim ayina nga mutuuze w'e Kawuga Mukono ate nga ayina n'amaka mu kitundu kya Kira Road. Yakwatibwa oluvannyuma lw'okukifuula omugano okuvvoola n'okutyoboola Kabaka wa Buganda oba ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda. Ono abadde agenda n'akwata obutambi mwabadde ateeka ekifaananyi kya Kabaka wa Buganda, Katikkiro, n'ebifaananyi ebikwata ku Buganda, ku Bwakabaka bwa Buganda, kati ng'akikola mu ngeri ng'ayitira ku mikutu egy'enjawulo egy'ebyuma bikalimagezi, n'alyoka alinnyirira ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda n'Obwakabaka. So ono yagguddwako emisango egiwerako oluvannyuma lw'abakessi okuva mu crime intelligence okumukwasa abambega okuva mu kitongole ekikulu ekya CID ekibuli. Ng'ono bamuguddeko emisango nga bwe mbannyonnyodde egyekuusa mu kukozesa obubi ebyuma bikalimagezi, olulimi olutasaana mu byuma bikalimagezi, ebikolwa eby'okusiga obukyayi, okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa awamu n'okukumaakuma mu bantu omuliro.